Walagi lumu eda ngamba mami wange mfa kyogira waliwo ebintu ebijja olwaza abaana wano ngenda kuleetera eddagala ly'ebiku ne muleetera Walagi naga ennyumba yonna egenda wunya ne muga kati nze ate sisobola beera mu kifo kifuire na ddagala liri chemicals ezirwaza kansa tugenda teeka Walagi mu spray mufuire ebitanda byonna n'emifaliso tujanike Walagi kasitaba ngo yomukanga tali yes bed bugs ette ebiku n'ensiri ojamala ebbanga wali olabye omutamivu alwala omusujja batono Walagi ebyo bintu si byakunywa bya just ku anti olaba abantu abasinga no Walagi gwe banywa yes Walagi ono abasinga gwe banywa ayozeddwamu waliwo kye bayita emmandule ye raw material y'omwenge gwonna ne bagenda nga bateekamu kati emmandule eyo gy'ogula gye bayita kaseese eyo gigula ogiteeka ewaka nga si yakunywa fuuyira buli kiwuka nfuuyire n'ensiri zijja genda insecticide emmandule gigule yalayise kati mu kifo ky'eddagala lino ezzungu litandise okulwaza ennyo abantu abaana baffe ennaku zino akeera nga ayingidde puberty ku myaka 8 tekiri nnomo tekiri nnomo ffe we twakulira amabeere n'ensonga P7 oba senior 1 oba P6 naye kati bali mu P3 bagenda mu nsonga ekinene nnyo S3 ekinene senior 3 n'amabeere naye kati ekiriwo si kyagamba nti omwana akuze mangu tebali okay omwana omuto 8 years bayingestinga ebintu bingi ebidisruptinga hormones zaabwe